bulijjo mbalamusizza Mukama yebale bakuuma abaleese wano olwaleero nga bulijjo okutwegattako okwongera kuyiga ebigambo bye n'okumutegeera. Nsaba nga tuli ku mukutu guno Mukama atuwa omukisa empuliziganya yaffe ebeere ennungi. Guno mukutu ekyagututeekisa kwe kuba nti tusobola okusharinga kwebyo tumanyi, okwongera okweyigiriza ku bigambo bya Mukama kubanga tebiggwaayo. Tulina okukijjukira nti tuli mu biseera bya nkomerero. Sitaani Bayibuli wetulabira nti agenda kubanga alimba nnyo ensi yonna okulaba nti mu birimbo byebyo bangi babula. So this is just an effort in the direction of trying to search and study the Word of God as if our lives eternal lives depended on it. So intention number one, kumanya to finding out the truth, not kumanya to kulaga nti feda amanyinyo kino wagone amanyinyo kiriyo batiri. No, twagala tulabe to re-examine what the scriptures say on many of these topics that we will be going through, and Mukama atuyambe twongere okukola ki okumutegeera obulungi. Tugenda kukola bwe tuti mukulu Kalule n'abalala monna musokuvaako kimubuuza at free time. We have 3 more minutes. Omuntu ayagala okubuuza munne gw'alabye ku mukutu guno asobola okukikola naye nga mwenna mbalamusizza abali kuno. At 4:15 tujja kugulawo n'essaala nga bwe tutokola bulijjo. Bwe naawe ne special emba gituwe tugiyimbe oba eyimbibwe then tutandike ekyokuyiga kiffe ekyaleero. Of course nga bwemanyi kiriko written in stone. That is the title of today's study. Kale, mbalamusizza. Anybody wants to say something? This is your time. Nga tunatandika. Mbalamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Atumwebaza atukuumye. Ale tumwebaza atuwadde omukisa guno okujja okwongera okuyiga ekigambo kye. Omubaka tukwebaza naddamu okuwuliriza message ya wiiki ewedde. Yali nnungi ddala era nga yeetaaga okwongera okusharingibwa. Ebintu bino birungi nnyo kuba Bayibuli egamba nti enjiri eno ey'obwakabaka, enjiri nnyingi nnyo ebuulirwa, emwesasamaza abantu, mwebasuubiza birala, naye enjiri esuubiza obulamu obutaggwaawo eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna ebeera omujulirwa. Kale ssebo twebaza olw'okuvaayo okutuwa omukisa sobola okujja okuyiga. Ate ebigambo bino kati biri ne ku YouTube ne ku platforms endala. Okutabaana kwo si kwa bwereere. Era bangi nnyo abajja okufuna obulokozi okuyita mu bigambo bino. Kale katwongere Mukama tumusabe ffenna atuwa amaanyi n'obusobozi okukozesanga ebiseera bye tulina ne resources ezo ze tulina n'amagezi gaffe okubunyisa ekigambo kya Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatannaba kuyita bannammwe mubayite, obubaka buno buleme kubeera bwaffe ffekka. Yita ku muntu omugambe munnange osubwa asobole okujja naye awulire. Ky'oyinza okukolera omuntu tojja kusobola kumubuulira, naye bw'ofuna nga linki eno ogimuweereze. Ndowooza Mukama atuwa omukisa nga naffe tusobola okubaako kye tukola. Ssebo tweyanzizza nnyo neyanzeege. Mbaaniriza mu kyo. Okay, genda basi. Nkomyawo se. Mbadde nga tugenda kugulawo n'essaala. It's 4:15. Yeah. Era katusabe. Tataffe omulungi ayinza byonna ow'ekisa ekingi. Amiina. Bannange nziramu okubaaniriza. Mwebale kujja nate kutwegattako olwaleero ku kyokuyiga kyaffe kyaleka nkiteeka wano ku screen so that tulaba watugenda. Naye ng'enkola yaffe bweri ya bulijjo nayagiddeko ne mukyala Anne olwaleero oba n'atuwaayo akayimba ak'enjawulo. Anne namulabye bwali era mu akaseera kano atuyimbire oba atuguiding whatever she wants to do at this moment. Princess Anne obudde buno bubwo. Mwebale nnyo ssebo. Sooka byonna mbaniriza nange mu Mukama waffe.
ate nga mwebaza atuwadde chance, second chance okubanga tukyali balamu nga tusobola n'okusharinga ne bannaffe mwenna baliko mubaniriza. Ebigambo bino binsanyusa ebigambo ebiva mu luyimba lwa namba 52 mu kitabo ekikadde. Lugamba, njagala ebyawandiikibwa bya Yesu bindage ekkubo nze akoye nnyo, tewali kibeera kwakaka kwabyo biraga omulokozi nga bw'ali. Amina nnyo. Amina. Kristo santo yanziza nnyo olw'ebigambo bino gye bwe bityo. Bannange mwenna nzira mubalamusa abagenda nga mutuuka nga muyigira temukeereye nnyo, mwebale kujja Mukama yebabaleeta. Olwaleero nno tugenda kuyiga ku kigambo kye nateeseteese, ekigamba written in stone, law and grace sin defined. Emitwe ebyo ndio naye do gibringa down just to okufuna the gist of what we want to talk about today. Naye nga bulijjo enkola yaffe bweri tetutera kutandikirawo ku ekyo. Njagala ne tukujjukira nemba waka review akatono ku ekyo twayize naye olwokuba nti ekyakwiga ekyagwa recently kyali nga bw'omwalaba twali n'ebirowoozo byanjawulo here and there, ng'ebigambo bitulemye okukola ki okuggumiza obulungi. Era mukwano gange omwampereza gundi ka comment mu group gye twakoze nga ambuulira ye bw'abadde alowooza, which is the good thing. Group ebimulangira eriko Zoom yekwagala okuteeka ebirowoozo byaffe byonna. Bw'obona comment gy'akola ky'otaategedde, ky'owategedde oba ky'akutangazaamu, that is going to be ongoing nga twongeza kuwuliziganya ku olwo. Tujja kuteeka nga audio clips. Naye nga twatugera ku kigambo soul. No, twali ku state of the dead, nti omuntu bw'afa abeera ku ki. That was the main thing I wanted to share with you guys. Naye nze okusinziira nga bwe ndaba Bible, nga bwe nsoma ebyawandiikibwa, omuntu bw'afa yeebaka mu nfuufu ne tunira amazuukira ga Mukama okutuzuukiza tugende tubeere naye emirembe n'emirembe. In the meantime tutubeerawo nga tuzunga tudde n'eri tutaanya abantu. Wabula Sitaani ayaga tukkirize ekyo. Era mujjukira nabalategeeza nti mu ntandikwa Katonda mu Garden of Eden yajja n'agamba abakadde baffe nti n'okufa temulifiira ddala. In others, when you're dead, you're not really dead. Kaakati okunti eky'okufa ne kigwamu bite n'amakulu gaakyo. Kubanga bwe mba nga nfa naye ne mba nga ate sifiire ddala, ate ne mba nga ndi mulamu, then okufa kiba tekikyamenga ki makulu ge kitegeeza. Naye mu ekyo mu kigambo okufa twalabamu nti Mukama yajjamu empiso, the bite yennyini erifuna ddala Abakristaayo nti n'akufuula okwebaka. Nti mu kiseera ekyo twebaka bwe tuva mu nsi muno twebaka okutuuka lwatuzuukiza mu nfuufu yaffe nga zo tutwala mu ki egyayaga tubeere naye. Ne twalaba nti ekigambo kye tekyali tutawaanya abantu ono was this word spirit. Kubanga tukuze tukyataakingako obulamu bwe kitalina. Spirit twalaba nti mu Bayibuli atwala nti gwe mukka Mukama ogwafuwa mu nnyindo zaffe. Ate takikosawo kakikosa ebinala mingi nadde nkola ka research wano nendaba nti nendowooza nti this would be interesting for you guys to know. Mu Genesis era mu biseera by'amataba yakozesa ekigambo kino Mukama ng'ayogera nga alina Musa ne Noah. N'agamba, and behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Okay? Era tulaba breath of life out. Yajogera nti buli omubiri gyonna that has a breath of life. Ekyo kitegeeza nti mu bantu, mu bisolo, mu byennyanja, ebintu ebisomukka byafa mu mataba ago. Era that was chapter 6 verse 17. Genesis 7 verse 22 n'agamba era ekigambo n'addamu ekigambo kino n'agamba bw'ati, all in whose nostrils was the breath of life of all that was in the dry land died. Ebyo byonna ebyalina omukka ogw'obulamu, the nostrils of the breath of life, gwe ndi Mukama gwe tuteekamu byafa. So omukka ogwo tuwadde butalina kuba nabwo. Naye ekigambo ekyo nitwalanga boolaba ennyonta. Ekigambo ennyonta bwe ngamba nti nina ennyonta,
ogenda kundeetera ki omunja mugule mu microphone twogeremu wano katono bwe ngamba nti nina ennyonta ogenda kundeetera ki amazzi badde ngamba nnyonta oba we oyogedde amazzi naye nsokuga nti nnyonta nina ya oba nno ki kati abafubi yasigala ani ennyonta yasigala osobola okuba n'ennyonta eyo abanywa omwenge ey'omwenge oba ya soda it has to be qualified, it has to be clarified. Ennyonta bwe twogera ku spirit wali spirit what are we talking about? Spirit as in our nostrils as the breath of life, or are we talking about the spirit as in the spirit of God? Are we talking about the spirit as in the evil spirit? Are we talking about the spirit as God the spirit? We qualify it. We could have to qualify it together. Others could mean anything or nothing. So ngabo la bikigambo ukose nyonta. Nekigambo spirit in certain context kati ngeri ya beginning. Kwala abantu baye tunyonyi nanti it means also the breath that is in our nostrils. Mukaje tekamu. Bible kosa nostril aba Hebrew. Ni aba Hebrew boba manyenge jibachiwandika what is spirit. Ni ati ngabachiwandika mu ngeri ndaitegeeza nti omukka. Ogenda mu Greek interpretation kosa pneuma, which means pneumonia, something to do with the wind, breathing. That is where it should be. Neither study continues to judge because one take sometimes will sit mala byonna. Era wadde bibuuzo bibuuziddwa mukwano wange Paul mugera ku mukutu and I'm preparing a rebuttal byadabuuza bya reasons up emanating from this study talk last week. Kati ye review entono musonye kumazi ye review entono jenja kukola kwekyo kitwaye golwale kati njala tugende mu kiukiga kyaffe ekyaki ekyaleero written in stone anazo kumbaka idea what are we talking about anyway it gives itself out law and grace in defined deformity written in stone bwe tusoma Bayibuli yaffe tulaba nti Mukama atuwandiikira atwagala ya communicating naffe mu ngeri eri so clear. Mukama ayogedde naffe mirundi mingi communicating naffe through prophets, ayogedde naffe through angels, ayogedde naffe many times. Na ayogedde naffe ne mwana we Yesu Kristo ng'amuweereza wano. God was still communicating. Naye tulaba one instance Mukama we yajja n'awandiika ebigambo bye n'abiwandika ku jjinja. Mulowooza lwaki yawandiika ku jjinja? Tewali yompapula mu biseera ebyo. Why did God write whatever he wrote on stone? Signifying ki mulowooza? Good bayizi bannange abali kuno kutugu. Lwaki ebigambo Mukama yabiwandika ku jjinja this time around? Ng'ate waliwo ebifo ebirala byasooka okuwandikako ku papyrus baalinanga ku clay or something that they could be. Why do you think God wanted to write to us this time around ku jjinja? James uwanisha mkono gena mass. Sorry. Nkulira. I'm sorry. Webale nnyo ssebo okutegeka n'abaliko bonna ebiseera bye bawaddeyo. Ekigambo ekyo bw'okyogerera kati ne kati bagamba it was written in stone. Omuntu ekiri waliwo process gye bayita etching ndowooza ogimanyi gwe artist. Ngo bakigamba ne bakiteeka ekiba kya buwangaazi. Okujja ngo ejjinja olikubye n'olimenyaamenya n'ekigambo ekyo era kati abantu abakola stone tombstones kati bagifuula gundi professional naye kyaba ategeeza nti kigijja kubeera akaseera kawanvu. Yes. Era ensonga lwaki okoze bulungi okuleeta kya tombstone. Tombstone tuwandikako bakolako etching ezo kubanga lwaki waba nnyo kyakukyusa. Kubanga omuntu waazaaliddwa sudden death n'agamba nti afudde bweti obulamu bwe buli summarize mu ekyo ne bwewandika mu jjinja. Tewajjaga nti ate okunyawa oli yakoze ensobi of course ng'abantu bakola n'awandika wrong date gy'ofiiriddeko ne mostly ebe summary of obulamu bwo nothing's gonna change. Mukama yawandika naffe ebigambo byeyogera n'akamwa ke n'abiwandika kuki ku jjinja. Ebigambo ebyo tujja byetegeeza bigambo ki byewandiika. Naye on top of writing
He also spoke those words to us. Kitegeeza ki era nyongera kwagala kugumiza kumanya nti kitegeeza ki kyongera ki ku bigambo ebyo bye yayogera ate n'awandiika. Kiraga obukulu bwaki bw'ebigambo Mukama bye yayogera n'abantu. On top of that, singa story saagitegese gisomayo kubanga mpanvu kutuwa scenario. Olusozi lwaliko ekiro ekikwafu, abaana ba Israel nga bakuŋŋaanye wansi w'olusozi, olusozi ne lujugumira ne lukankana. Okubwatuka ne kubeerawo. Katonda n'ayogera ebigambo ebyo n'ayita Moses n'amuwa ebigambo yawandiika ku amateeka ga Katonda gawa ku lunaku olwo. N'agamba Moses, naye abaana ba Israel baali terrified. Kubanga olusozi lwakaluba lwanyenya ne lubwatuka ne tanda n'alugira Mukama ng'ageza ayogera nabo. Era okuva bwe musoma maaso awo abantu bagamba nti ye Musa tuyambe goba oyogeranga ne Katonda kubanga bino ffesebo tetujja bisobola. Entisa yali amanyi. There was a display of power and power and majesty. Katonda yagala batiisa, but that's what God is. Ng'avuddeyo n'atweraga eri abantu be. He's mu ngeri gy'alimu etiisa ng'omuntu ng'afuna dda abantu abali perishable. Naye ebigambo bye tugenda okwetegereza bigambo ebyaddira Mukama n'abiwandiika ku jjinja. Ekitegeeza ebigambo ebyo bya lubeerera. Tosa kuwandiika kigambo nga kigenda kubeerawo it's good for a week oba for a month n'ogamba nkiteke mu jjinja. Olwokuba nti kigenda kuba for a period of time, a long time, you can write it in stone. Ebigambo bino byenjogerako bannange ge mateeka 10 Katonda ge yawa omuntu. Amateeka gano 10 abantu bakitera nnyo okugamikisinga n'amateeka amalala. Waliwo amateeka ga Katonda, amateeka amalala bagayita gaani? Open mic. Moses. Waliwo amateeka Moses ge yawandiika n'amateeka Katonda ge yawandiika. Those two are not mixable. Moses yawandiika ku ki? Papyrus. Byawandiika katugambe empapula. Lwakuba zibaana mu kiseera ekyo bannagunzi zaabwe zawandiika nga scrolls zaabwe nga patches, bazitanga patches kwe yawandiika. Amateeka agaali gayamba mu service Mukama gayamuwaga okuyamba mu kuweebwayo services ezo zebalina, all those ceremonial laws nnaku ezibalina okukuza ebigaali bikwatagana bye bayita a shadow of the things to Christ. But Christ was byonna byasibira mu Yesu. Ebigambo bya Moses byali temporary, byawandiika ku papula ne bitereka wabweru kubanga byali bipointinga ku Yesu. Era Yesu bajja ku musalaba ebya Moses ebyo byonna byakomaawo. Niye tugenda tabula. I don't know for what reason. Amateeka 10 words of God. Nitugamikisinga n'aga Moses. Nuga nti awo byonna byavaawo. Amateeka gano 10 Mukama ge yawandiika ku jjinja is called the moral law. Moral law tekyuka, tevaawo. Kubanga wojjawo morals, senga nsi ebeera nti terina morals, mumanyi ekigenda okuddirira. Bagita anarchy. Senga ono bakirya mu Amerika nti bannange buli mukati ali free okola obose mu tekirina buzibu okiwadde kyoyagala. Ensi eno oyaga giddukamu ogifulumemu. Kubanga obolesi olitandise ekintu bakola ki? Anarchy. N'ensi bw'etyo Katonda tasobola gijjamu tulaga guiding principles. Ensi yonna universe Katonda yagitonda abagisomye ne bagiraba nti is on the move, by the way. The galaxies zonna zitambula, but there's no collision. Omwezi guno tulaba emisana n'ekiro gutambula. N'ensi yaffe yennyini yeetoloola omusana, ate n'omusana gwennyini nga nagwo gutambula. But they're following a certain order. There's a path that has been set, a law of nature, ebintu ebyo kwe followinga, which is good until bwogenda okwebaka ekiro tojja kweralika nti bannange sokera ng'omusana gwavuddeyo. Kubanga ebintu ebitonde Mukama byatonda n'abitiramu amateeka gaabyo, they follow them. Okujjako ki? Omuntu. Ffe abantu ffe twajjamu katwewungu alowooza nti we can do as we want. Era bangi ku bantu mu nsi muno bakola nga bwe baagala. Ebintu bya Katonda, Katonda olwokuba he has withdrawn himself physically, tulowooza ntaliiwo ne waali. Naye yatulekera governing rules
commandments so that there can be peace. Naye chenjagadde okukoleeta ebigambo bino olwaleero tulabe whether these 10 commandments are relevant or not. Era bwe tubala okukola study eno nga teziri relevant, don't even worry about them. Naye ate tujja kuba tukoze eki tukyogeddeko. Bwe olaba nga zimenga sense, then you give them a second thought. That's the whole point eyakuleeta ebyokuyiga bino. Tuwala ebyokuyiga bitubadde nabyo tubeera nabyo mu byawandiikibwa. Naye olwokuba nti biri presented in an orderly way, sometimes obimiisinga n'olowooza nti ebyo biri omwo si bikulu. Ate gundi yabiwandiika oba gundi yabiwandiika si bikulu. Naye tulabe moral law, the one that God wrote with his finger. Ekyo bannadde mention nze nti ebigambo kano ebyogera n'omumwagwe n'abiwandiika n'engalo ye. The only time, one of the 2 times, Katonda wawandiika ekintu kyonna ebisinga byonna n'okutonda ensi yayogera bwogezi. N'okutonda ebintu byonna ebitwalidde yayogera byogezi ne bibaawo. This one is this time teyatutumira mwana, teyatuma even an angel. He came and wrote these words because that was the express will to man, eya Katonda. He did not delegate an angel. Ye yennyini n'ajja ku lusozi n'akola ki? N'awandiika ebigambo. So tulina obitwala nga bikulu. Kubanga ebintu ebirala bitwala nga bikulu, tulwala omwoyo gwa Katonda nti omwoyo mutukuvu oba Katonda mukulu. Because it's the Holy Spirit. God's Spirit. So we want those things. Ebintu Katonda byatuwadde byonna ebyatach ne God, tubitwala nga bikulu. N'ebigambo bino byawandiika njagala tubitwale nga nabyo ndiki bikulu. He wrote them with his finger. N'abyogera n'akamwa ke ensi n'ekankana yonna. So tujja kwetegerera leero tugenda kulaba details za bigambo byawandiika, twakulaba just the document eyo. Tuba document eyo nkulu. Ekyokulabirako nga sinaba kutandika kambawo ekyokulabirako ndowooza ekikwatagana n'ebigambo Mukama yawandiika, amateeka ga Mukama ge yawandiika eri you and me. Nga tetunakasuka amateeka gano gakasuka bweru, katugererete ekyokulabirako mu nsi wano nga bwe tubeera. Ensi yaffe bwe bateri mateeka bwe bagambye toyagala gibeeramu kubanga anything goes. N'ensi bwe baamu amateeka guiding principles eba peaceful. Speed limits nkubo ziyamba ki? Tetuzimenya nnyo twagala kuvuga kinaana bwe bagamba 5 kubanga oluusi oli mu bwangu. Naye ebitera okuvaamu tebiba birungi because if you have an accident bw'ofuna akabenje abantu basobola okufiiramu. So bw'olaba nga posted sign ya State of California sala ne bagamba tegwa 5 wano. Ebe teyaga kukolabiriza bulamu bwo wabula yaga saving a life. Bebaga anti one way si two way bati bakagala kalubiriza gwa sula kumpi n'oluguudo wabula is for the good of your life. Amateeka gonna in a good system, they're meant to preserve life. Matono nya amateeka agateekibwawo ene system okugira nga it's a dictatorship oba nakyemalira nateeka amateeka agagala okumenya obumenya abantu. Era ekyo kikolebwa emirundi mingi. Niye amateeka gali mu nsi eri civilized na democratic principles, they bagateeka for the good of the community or society. Era abatuuze mu nsi eno kangabe ebikafune titube law abiding tokufuga kukubo n'obuganga speed limit bana togenda nga wekanya nti bateeka speed limit eno ate no one way ate biti amateeka kingiza gana amateeka governing community togenda nga ogekola because you are law abiding ogatawanya yoli mumenyi waki w'amateeka yofuna obuzibu yajja okugalaba ng'ekikoligo okutta. For instance, thou shalt not kill one murdering. Okuto mundu, you say against the law here. Nigwe bwanga oli abiding ekyo tomanya kumanya nti zikero gye liri. Banga you are law abiding ekyo kulo muto kyekola ki. Tokirowoozangako. Otegedde. So mu mbeera eyo attitude yaffe towards anything is etera kusinzira ku our motives and our thinking from within. Amateeka ga Katonda bw'ogalaba in the light Mukama nga gye yagatuweeramu then you want to uphold them, especially knowing who wrote them. Era agamba ki ku bigambo ebyo kati butabulisa reka tugende mu ky'okwiga kyaffe kya leero with that in mind. Tugende tujja kukola bw'aba n'ekibuuzo omuntu osobola okubuuza quickly nenjaga kukola presentation then nga bwe twakola oli at the end tukole reactions and rebuttal. So atulabe of course ebisinga mbyogedde wano bagambye nti Katonda ajja ku lusozi n'akola ki n'ayogerera amateeka ge kubanga yagogera ate mu Bible ng'ekyenfa tugasomako olwaleero
otegedde ensonga bw'ogamba watusomere ku mateeka because gali muki byawandiikibwa era is something that God may want us to study tugategeere tulabe where they fall what our response is to them otegedde gaakoma whatever ebyo tujja biraba towards the end naye katulabe did God write the 10 commandments katusome Bible kyegamba ku nsonga eyo ani asoma Florence Michael kati gosoma oli already microphone eri open mbadde mpozingirayo kagundi katono nnyo badde ogamba batuyina question badde njagala kwongerako akantu katono nnyo kembukuliddwa bw'ogambye nti nno ebuuza nti why was the word written on the stones ne tusooka ne tusirika nekirayo bwe nkirowoozezaako ndaba if you look at Moses weyafunira amateeka ago singa mukama amateeka yagawandiika on clay oba n'agawandiika patches oba kiki jjukira nti Moses waliwo yanyiiga nnyo ng'asanze abantu bali kubasinza idols ng'amaze okuvaayo n'akanyuga amateeka ne gamenyeka singa gaali ku sand singa gaali ku clay singa gaali ku papers tebandisobodde gakuŋŋaanya n'okugateeka wamu ne baddamu ne tubanga ku ssaawa eno kwemateeka bwe tutambulira kankukorrectingamu katonda badi mutuufu gali agayatika yagalekaawo mukama n'amugamba jangu ku mawole funa epande bibiri mpandi ngaddemu n'addamu n'agawandiika God rewrote them he wrote them twice in other words yaddayo yaddayo n'atema epande n'addayo n'akola ki bannange okujjanga waliwo nga nsobezaamu awo naye bamukisiganye nange because I saw them collecting them. I mean, like I read somewhere and also, collecting. They are trying to put it together. Maybe it's about everything. Exactly. You can't put together sand. You can't put together clay. So you say when you think about it, so the best way where I know Gateka, the best place was the stone. Exactly. So Moses said enough na mateeka na mukama naddamu nagawandiika on 2 tables of stone nigabeera kept in a certain place tujja kirengako ekyo olulala the way they were stored and what it meant naye njagala omuntu ansomera ekigambo ekyetu okay I can read still. He gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. Now the tablets were the work of God, and the writing was the writing of God, engraved on the tablet. Exodus 31. Amen.